Why say? Okola ki musenge kyange? Balansinga kasente. Abula manage. Why? Kasente kabira safe ngo kabalansingira eno. Yola yoka balansingira. Then tulabe kiddako. Nyakufuula mama, lumu mama. Mama afenga jabulwa sente. Musenge kye. Ati abuuza ani ajjemu sente zange ani ajjemu sente zange. Ffe tugamba simanyi. Twali babbi kye kituufu naye akimanyi. Akati mwali babbi? Tetwali babbi naye akimanyi. Naye ng'abuuza sente zimubuuze. Abuuza ani ajjemu sente zange ani ajjemu sente zange. Kati nga buli omu agamba mama simanyi. Sente zaalimu naye yali yeerabidde wazitadde. Kati agenda okulaba nga alaba olugwe lwa muto waffe asembayo nga luli ku buliri. N'agamba mubbi munyi. Namanya yasooka olugoye n'agamba ani yaza mu kisenge kyange. Kino kye kizibiti. Akomewo ambuulire. Bwe yamaze okubba sente. N'alekawo ekizibiti. Mukazi otagenda okukomayo wafanga bamubuuza sente zange ziriddala ziriwa maama. Mu kisenge kyange abadde onayo sinnagendayo. Tebamubuuza. Kasooke omanyi n'amugamba okakasa okuva ku makya nakuyera mu kisenge kyange. N'amugamba nedda maama sinakuyerako mu kisenge kyo nti okakasa nti ye n'olugoye lwane nti olugoye nti lwange lwakyusa lutya mu kisenge kyange. Ate nga mukazi tunayamanyi nagamba abaana simanyi nti tomanyi okyanga olugoye lulwo. N'amugamba sente zange nzaagala. Nze simanyi lwe lwange naye yali tamanyi naye omuze okuddayo omugundi nga sente zamanyi gye yazitadde gye ziri. Yes. Oba yaddayo n'aziza. Kyaka olwamutegeera nadda n'azizaayo n'az'omuzaayo. Yali tanakuddayo. Yali oli tanayingira munda. Zeyi n'addayo. Bino ebyedda bye twagiranga nga maama yeerabidde akambe nga kali mu nkwawa. N'ali wakuba emiggo naye ng'akalina. Kambe kali mu nkwawa. Nakuba mizibu. Agwa adagamba mbu omukazi asobola kugenda mu kamera ng'ate yeekozeko ffe twekozeeko. Naye manager gundi yange ogimanyi seriously. Tijidi muno. Ojidi. Tijidi ayita mukaswali polo. I take amu 15 12. 12. The way she's polite. Yeah, me. Whitney is a good pretender, you know her very well. Kakati obadde ogamba. Banja kugamba. Babasajja otuba mu kamera n'oba ng'olabika bulungi nenda wadde n'okwesigako akantu akabibi wadde akantu ako naka. Olabika bulungi naye mwe abakazi baaba matiri yakugendako abakazi abatalina makeup tatula. Naye first of all nzoba hali kukosa Nyondo Glam. Dabayo nzoba hali kukosa Nyondo Glam. Tula mu kamera nga siraddeko kanke konna. Like seriously. Like seriously. Kale at least kale gwe nata abasinga enamba esinga ema kusooka kwedekako matiriyo. Nante era obulungi bw'abasajja buli mu nsawo. Kucho n'abantu bameka. Nzija mu kamera. Mcha David omuwat. Omugobe. Omuzire. Bamuzira. Omugane. Oh, I love that. So, but by the way, abasajja temwetaaga kwekolako nnyo. Abasajja tebetaaga kwekolako. Obulungi bwawe buli mu nsawo. Alana biti akimanyi. Ane jakalanye sente. Omanya akasente kabeerawo. Obulungi bw'abasajja buli mu kasawo. Akasente kabeerawo. Kyemmanyiyo akunyirira kweyongeramu. Ogenda okola nga sirwangu nnyo nga sirungi nnyo media. Buli omu akimanyi. Just I keep quiet. So quiet kisinga sa. Ekyo kyo.
n'omumpi abamuwanvu ng'alina mu kawogo ate baza amazima gali nti sijja kuba anyway kituufu n'omumpi abeera muwanvu ng'alina mu akawogo zera nga situlya bulungi bwa musajja atalabika atya ensawo era nzitono oba muzibe ese mulimu abanoonya sala kabiiri mulimu abasajja se abanoonya abakazi abanoonya abasajja nga bo balungi tafa ku kyantu kawogo mulimu abakazi be batyo okimanyi abakazi bakola batya ng'anoonya ye ayagala musajja alabika bulungi tafa ku kawogo kali bayibawe nga ye amuteekamu nze siteeka sente mu musajja mukwano mba ntomedde mpozi nga ndiko obulemu nga nakyama naye se omukazi akuteekamu akasente ye aba yemwagala sibe yagala walayi waka abakiriya nze nyina amanyi abiri genkuyita naye nyakiri osinga okwagala kevin osinga okwagala nekwitibwa kacu kevin kevo naye nga kyekituufu si kyekyo ekiriwo ekituufu ekyabasajja obulungi bwabwe nti buli mukasawo ne oba walabika bulungi otya oli muvuka mulungi nobafena mukawogo nze oba ondabikira bulala nnyo oba ondabikira obanga ekibugulu alina engeri gyalabikamu era kola sente by the way nze kyenjagala kuba ana wiki omulabye ali awo ana maria muula leka ndabe oli mugundi oli mu 99 awo nteekamu kamera nteekamu banange baswiti mbagala nnyo mujye baleko muli omutya bannange mujye twemete omuzigo Nyondo gleam twaka tunyira no filter no makeup nothing on us Nyondo teteekamu filter yabigoba mujye tusala akaviiri tukole akaala home service just waka wetuulire ajje wakoleko kaliwati basi ebitama binyirira mukwano tebiriiko mbalabe tebirina luyinja manja sinakutegeera nyinayo omutegedde nga sinawoza 100 tonteka mu kamera nkwegayiridde soko gitunuze ebbali kuliko bameka sembeza ndabe Why you go tapping a screen? Let people tap the screen. Yeah, direta. Kanda wetu liko bameka. Ndaba kuchina balika. Bandaga omusayi ndabe. Omusajja alina mu kawogo alimu okutunulako. N'obanga alina eriiso limu bweri. Olabanga is so handsome. Wangi mukwano. Kyabira mu Facebook. Gamba good producer wiki akuwa esimu otekeyo Facebook live kuba eba ekola kuba kigo waliwo ka ring right tusobola okugiteekako nayo nebirali kubayikiriya program ya leero eriki tunyirire wetunuleko kalaba kabiri kaako katanisa okujja olontandika mazima olontandika kalaba banaye nga tunagenda wala tubagala nnyo abatuwagira mumutufudde kyetuli fena abaliwo tuli ku mirimu naye mumutufudde kyetuli mwebale nnyo mwabalire ddala ndi mwana mulezi Kevin nga yali mukunkolako olwala tugenda okuva wano nga nawe mugamba wow what a nice nails Kevo okiriza mukazi okuteekamu sente omukazi okuteekamu sente ate nga nze neekozesa tokiriza mukazi kuteekamu sente zo zinteekamu ate mulide era gwolabikirawo teraisinga manye ebbanga lyemulide nokomya okuzange ngomanye ebbanga lyebalidde nawe oyagala newesasuza ate isi nange nakomyawo soko obuzaale ku Nyondo Media akulaba omuyamanyago akukakasa nti bwesereza omusajja totidde kufuga Nelson zirina okukomawo ko at least
Totidde kufuga tawanja bakazi abateekamu sente bafuga sagala kunteeka waka naye ngamba tugeze lino omupaaya Nyondaze agambye munnange kwakana kasente katwale mbandagawo olowooza gyengenda okutwala mpola paka waka wange kuhandika okuwoza n'omulimu nekozesa nina newange kati ambasa okukiriza kunteeka andi nange sikiriza kuwa sente katozi ate kati wali omukazi ayinza okuteekamu sente n'otagenda waka nga togenze wange nze okuteekamu sente nga toze wange kati kisoboka naawe naye nga kirungi okubanga muyambagana nga sigamba alina okunteekamu kalamba olwo omwagala oba ng'omulyako sente nga mukwatagana nga muteesa okukwatagana kutya okwatagana mu ngeri ki mukwatagana tugeze nidalayo ku sente oba nina byejamaliriza musompe yabiri oba akakadde ekitegeera nga naawe akuwa nina byenjala omaliriza nina byensobola mbitwala Uganda sompe yakadde bannange mukuliko abanaayi mukuliko ababogo bannaye gwali ku Nyondo Media Youtube mubeere begendereza nnyo empisa ze waffe eri mu Africa Uganda Nigeria Kenya watwala tugende bino ebintu ebyokumenya amayumba ne babba waneeno bibadde tebiriiwo naye byatandise mikwano bannaye nga bwetudda wano mu kukola kwenyiriza kukola kyobulamu bwe businga bannange mwegendereze bajja ng'aba mu bed space ne bayingira Nelson yasobola okunjulira bakababba bamubyeko buli kimu lwakuba nti mulenzi ali strong yazze mbuzi kuyimirira n'akola naye abanaayi abo ababogo beefuze ekiyitibwa Dubai babba bayingira n'amajambi yabyambe byonna bino bajja bakuteeka ku nsingo tewali wenyeenya ensingo egenda buli kimu batwala passport visa amanya gundi ID Emirates bazitwala buli kimu kyonna bakitwala ekyangu ekyokutwala nga kisituka buli kimu bakitwala n'obuli babukunkumula bali balaba edduka tewakankana n'obuloko bamu bangi mwena buli omu bamukutte lulwe kati sooka mbuli bayingira batya obula obubbi bwe babutuuse mwene ensi bannaye simanyi kugamba okugulawo ono kirayisi okugula oluggi kiba layisi naye kyemmanyiyo tino wano abasajja kuba babagana okukola ekireese obuzibu kati beeyongedde okubanga babagana okukola kati obwavu bungi balina okubeerawo ate balina okuba ne ssente kati bo bamanya tino tulina ogenda wano kasita bamanya tino wano abantu batono jjukira waffe tulimu abantu batono si bintu kambuuze oba bamasimu ago ngaago bagatunda kubanga kimanyi waneeno bagatika ne bagatwale waabwe gye bagatundira bagatika paka waabwe ne bagatunda How is you dear? We are good. Rozet nkwepikira naye bannange mwantama baswiti mulekerawo kunnepikira akulya boiro bansobedde obuzo bayina sente oyinamu ku sente akulya boiro nkwepikira onnepikira otuli baluuni bwona ayabika buli omusobola kwepikira bakwekike munnange ategeka okulungi waza musanvu mulungi irabe bino bisanga ebyo bimanyi Nyondo glim naye kati wensobedde ate kantereka ku next level naye ate anepikira kaseera kali kati anepikira tuliko bameka ku gundi ku TikTok wagintunuzaamu nga sinina kugamba as in 14 oba 140 14 okay nze njijeyo I'm tired mbalekeeyo I'm tired you're not supposed to be tired gundi simu zebatunda ku mastreets nga bwala be Uganda tebajinyakula loiza oli agitunda bazitika mu boxi ngezi nabatwala nga gundi ne bazitunda ewaabwe bo bakola
tebazitunda wano waabwe ate contact number so tebazitundira waneeno wama waneeno osobola okusangawo esimu enziba olina gikuguza kiba kizibu bazitrackinga nnyo security y'amaanyi era omaliiza nga batwala waabwe nga bazitundira bagiwa kalamba kati yange bagitwala tosaakoda magiraba abasasuza layini nzema kikyo mukiyige nemba nga siringawo layini yo tugiteeka direct mu ssimu eyo mu ssimu ey'amaanyi essimu yange ya business njijjamu mu ssimu ya whatsapp olema giggulawo nga njijjamu nga nziteeka mu kasimu kamapeesa era bwe bakakutte ne bakaleka sukairi layini ate nga mweri kati obalaba nteekamu layini mba ne layini ey'okubako yo twali agimanyi nnyo neya business yo buli mwaba agimanyi kati batute bateri ey'okubako business weringa oli mugezi ate gwe okiyize Kevin kati bo balowooza kamapesa tekalina makulu soka ekasinze n'amakulu ebakubyemu kumpi akekisiru yabaddewo neddala yabaddewo ddala baba n'obusungu omubbi omumanyi yabadde ku buliri akamapesa kositambudde nako babeera n'amajjambitambudde nako lwa nsonga kaakano kano kalaba batwala gye bakatwala era akalayi ne bakasuula kati kambuuze oba gundi nga kuliko mobile money ndoza tebagasa mobile money ya Uganda nayo ngiteeka muno naye kati wabanga eza wano eya wano gyeniteekamu gisimu ya layini emwe gyenteekamu kali akasimu mweri simu yaki eya whatsapp kiri yokutegerako kugulyako obugulizi data abafere kati bavudde mu buwafeeko agent kati bandise kubbira ddala live babbira ddala kuyingira mayumba abaana baddeyo be babbanga mbw ate waliwo omulimu olwo abaana basinga baddayo nekitegeeza abo abantu bakusanga tolinako olinamu bakutta si wekiri naye banga bayingidde banga muli bangi babafuna babasibira nababyeko kidnapping babateeka mu kirumu mubamu bamutoyinga omu nebakusibira oba mu kinaabiro naye batyo bakikola nebabasibirayo ne babba bulungi nebaza buli kati passport zo tebazibba n'emiresi kati olwo bebamaliriza nga babalekamu nga badduka bagenda kati kamera zibalaba ntezibategeera kubanga passport yange mbeera nayo ngenda mutoyi mbeera bakusanga nayo basobola kukebera bakuba jeki bakutaddeko ekyanda ate oza mbu mbeera nayo ate agikwesa asinga ate awo ogibaweera ddala obulungi era bagisanga mu nsawo kukankana booti ate akutaddeko ekyanda muno mu Dubai ani agenda okujjanjaba nga bamaze okukusalako ensingo nabakugyeko ate namunange ebikutta kubanga kamera tezibimanya kikuleka kikuuse nekigenda banezereka balinabeera ngaemulabye olwedde lumaze okufirwa obulamu batta abasirikale bamuna ate ogambe gwe kamera egenda kuca kamera ate mudangawo nemwesinga kamera ate fe abaddugavu batuyisa kuba twatuse ku polisi tebatufuddeeko ne kati tebasaba bafaako naye singa bujasi babyemu efu nefulakiwalanwanyula kwati nempisa embi tubalaze empisembi oba kala yetuwalanya nekala waliwo ekibolobolo kati ngaoyo batubyako kala my friend kankubulireko kinene nekala kale eno mbi nnyo era katonda simanyi lwaki katonda fetajja natooca muliro wabode yatuwa ekibonerezo kya black tasobola nakooca wade ekibonerezo kyeyakuwa kyole mu kusaaga mbukatonda tajjakunjasooka mugambe abaliwa ti bano kati abatabi ba bulaka my friend enviri alina zaffe bali balina enviri kubanga katonda yabamanege pabanka yange kweri kugundi kuchaja subhanallah putting it katonda yabawa buli kimu kitegeera nemakyembagalako mmwe bale kuyiya bulamu nemuta giving up nemutabba nemutefula ba agent bali abafere bata nawe takubaana naye gwe sikuliranko muze
nzira kyobalaba bentwala bye bampa abaana benteeka ku mulimu yampa omwana sikulyanga muze neke ndikulyamu omuze tusula no kumpi kulanga ndi bwente ali naku zonna nakozeemu sibikola ebyange ebisinga nsasula tusa ku mulimu kati sibamanyi lwaki mbanko ninamu okufera kwonna tukubaamu nda okujja wano nga nkugamba jja tugende nkutuusa ku mulimu mpaka sindugane ngaomaze olaba ti nogenda kukola ate era bakiganye nkodiza akasenteko mu mirembe ogende tuddemu tuliye mulaba kati gwe idea yokusala enviiri yenjala ogijjawa idea yokusala enjala kusala njala kukola njala kuwanga eno guno omulimu zona naye sibimanyi baitawe naye just gwali mukisa nti wenamayiza senior 4 waliwo eyo company bayifuwe nga gyenkola amakerenda tinemba ndi awo nafuna message nga baŋŋamba tomanyi okukola enjala koze oyokola amakerenda gaki panado oyokola panado oyokola amakerenda oli musawo siri musawo ani abikuyigiriza otabula kinaki watandika ddi nati ukugamba company za company sokola size wanene panado bamukola mu kikimala paracetamol kasi eyo company munange nengenda nefunayo nesabayo omulimu nebagumpa bo bayi bagamba baagala omuntu nga just amaze senior 4 muvaaka ajenga akola deni wanamala nga akola ki nga yokaddeyo okusomero kati omunenga nkola yo makerenda mpola bwentyo ndola ntandise okukwata ku ssente konza waayi yokusoma tugenda ate tudde mu history tudde mu biki kabyakumenyeka nnyo ngamba waayi kansigale nkole timunange mukama nanga weyanyambira awo nafunira omukisa nga mami wange ayinayo muganda we India ngagamba ayagala muntu akanyikola enjala ne bambuza manyi okukola enjala waayi kyoki amazima kyoto kyo nali nkirina ekitambula amawanga neŋŋamba manyi naye nga siina kyemmanyi wadde n'okukwata bonti wadde n'okusiiga omuntu simanyi naye nga ntuuka eyo tuuka bulungi mu saluni y'abandi bangamba omanyi nti mmanyi ntandika okukankanirawo ne bandabira ddala nga sikolaki nga simanyi sajja nantunulira naŋŋamba sajja gwe wangambye omanyi okukola enjala tomanyi nemugamba kyamazima ki nti simanyi awo yanteramu sente nansomesa bino ebintu ebyenjala so ogenda okujja waneno ng'olwadde oli kafulu ngenda okujja waneno ng'oyisa mu jjenje kalu omenya mu jjenje kalu wano oba okujjawo nga ndi kafulu nga nzimanyi bulungi kati sookoleke ogenda okujja waneno Dubai nga okimanyi nti ogenda kujja kukola njala oba kiwagirira kyagana odda mu njala olwadde gwe kyekyandeeta Dubai kyanjala yes we natuuka ne Dubai nga ndaba abakirayanti siina nesooka nembivaamu ŋŋanze eŋŋamba kankola ekiviza nga ndaba edduka nze kanfune emirimu ezinja nsooke mbikoleki mbipowe nga siina kirayanti n'omu gwe nkolako ate munnange ngeyandeeta nga naye ayagala ssente ayagala ssente kubanga ng'amanyi eno bizinesi etambula ekola kubanga eyandeeta naye ali buyingi eyo ayitaga sente ze ogenda kumunywera mbu ate sikola ate munnange tewali baklients nekiri ayinza okuza nti omulimba olina ofuna mulimu ki omulimu nagezaako ekyamazima ki nti byagaana negubulira ddala gubula okazemu concentrating olwo visa ogidukanya otya visa yo nabipowa neŋŋamba owaayi omugezi akita kagumire ku kino kama anayambira eyo nekalo surviving otyo olinaku baklients baklienti mbadde siina nnyo naye nga buli gwenkolako era asigalawo anti nange nadde ndyawo bakurecommending ate nze ndaba omwana nga alina omulimu gwe yeekolera ebiseera ebisinga nnyo ntekawo kamera tinaliyo nasobola okulaba oba olio nga neyandegadde okukola kaala
nakwita kuba kati enjala za wano mu masaluni za bei nnyo nga bw'okiwulira oba osobola okukola home service nga bw'ozze ewaka wena kwena nga mati ekanzije oba najje ewuwo abasinga bagala nnyo batambulira abantu babeera busy ebiseera ebisinga so kale mu bed space yonna ogenda yonna ngenda yonna kati wena tereza okomako singa oli abeera n'akaseera nga mati akalo kenyinamu mukolako oba mukolako kubanga kabayinamu kyotogoba ssente awo kizwa nekidde wankulu Nelson gamba wampa madamu wampa madamu Nelson kyokaba eky'enviiri gwe wakiyigira wano oba banakyouganda enviiri nali muzibu nnyo e Kampala nali muzibu nnyo nali nsala nviiri e Kampala nali emirimu ebiri bayizawe nga nsala enviiri ate nga nimanyi n'okukanika emmotoka nga ndi mufuuyizi waazo ngolola emmotoka yotyo okuma mu kibiina ati ekibiina sijja kyogerako nnyo kuba sikyamaanyi nnyo osoma kugenda wala naye tolimu kuba n'abavubuka abatugumyanga abantu nga babba obugwa obugundi obusimu nga beekukemu kiyinza okugamba nali musajja mukozi nga nina n'abakozi nga nina saluni nga nina abakozi nenkolako n'eggalaji eyange nga nina era abakozi kyekyabaawo korona n'abirinnyamu korona oyo yabirinnyamu n'abisula nenkolako ne parking bayizawe nenkolako ne parking y'emmotoka naye n'abirinnyamu korona kati ate kyenviiri nga nawo ndi mulungi nnyo era najja usiku wenavaayo nga korona binemeseza njira wano ku Dubai ntandika obulamu ntandika kikuba mpola natuuka eno nga tawate emirimu girabika ennaku lwasooka nagituuka nga ninabuna nusu oba namutwalo gumu gwe Uganda gwe ninamu yandiisa nambeeza gwe nasanga nambeezawo nga ndiisa omulenzi nange namulabira kuno Mukama yanyamba nze yamufunira omulimu ate era sokoleke ate yali akubeererawo ate gwamufunira omulimu kati akubeerangawo atya nga ate nga yali asobola okufuna baganda be bamuleeta ku kyokulya naye ate nga zisiina okitegera lwokuba nze ndi musajja atetenkanya ndandika noonya emirimu nze namusooka okufuna omulimu gwange ogwa galaji kuba bali bamazemu amaanyi bwe sijja kufuna mirimu egyo gyemmanyi wenatuukayo nemufunira wenatuuka ate nesiga gye nali nsabye ne bampita naye nemuwa nemugamba bwegenda yinza olede nfunye ogwange okitegere nemufunira ogwo kati gyali akola aloba batuuka mugaji nibanga tebampa ssente nga omusajja omuntu akozesa nakolera kamu abiri kyokka akuwayo 5 nakuwayo 3 oba kitegere bwate gigenda yakuddamu bwebityo nentuuka nebigaana ngaatege nga bakukyunga okeera nnyo ngamba nina emirimu mingi mumutwe kogwe kangole masiini ntandika okikuba ntandika okwekozesa kale kimaze mu bbanga ki tentandika okwekozesa kati ng'obupimapima taata nina njagala zibe nga zenkana emikono gyonna ng'oli expert anti tekigira nnyo ngeno mpanvu ate nyimpi nentandika okwekozesa naye ate kati ndaba nkifunamu singa ze bali bampa okitegera ze bali bampa kati ndaba nsingawo nnyo nekyokuba bino ebyemirimu nemba n'emikono gyange manyi engeri gyenkolagana n'abantu ab'obuvunanyizibwa nimba nga n'emikono gyange egifuna emirimu ntandika okolagana nabo mpolampola abantu ab'obuvunanyizibwa naye ngenda nga kiyingira mpola ate nga nayo nkisobola kati mbadde nze nga nfuna emirimu nfuna abaana njogera n'abaana bo nembawo abaana babakola ki naye paka natuuka ekiseera kati nemba nga bifokasinzeeko byombi mbikwasaganya kati nze mwenyini ntwala abaana ku mirimu nefunira emirimu nemunange bwemankoze naye kuba tusakikola weka emala bafuna nembatwala ku mulimu njala namanya nensira nga nkola kunsala enviiri kusala yange ebyeddembe mba nkikuba mpolampola challenges gyosinkana okugatta emirimu ebiri ate ego kinyambyeko lwa nsonga emu babbiri challenges before sinaba kufuna nnyo challenge yenfuna y'abantu baana bootweka ku mulimu nagamba njagala okukola ate natuka naavaayo ngaatolemu emirimu mingi naavaayo lwakubanga emirimu mingi naye ate ngaomulimu olede gubadde weeguli ate nagamba nonza omulala namuteeka ku mulala nalowooza ti agenda kufuna
kati yenga ate ayagala nnyo tuuka eri atule butule njiyo kajensinga ate mu nviiri sinafuna challenge wadde nemukoze toyina baclants bosika ne bagana okusaswa ne mwereega tunafuna bakyala bagala kubasalya bwere bulibuka mulungi sinafunayo bakyala bagala bwere ate bo bampe tunafunayo bakyala bagamba kyamu nange tukoma ku nviiri akokako tutukeko newalala sinabafuna ate ko kasente bakampa kangi omukyala musalya nyingi osinga omusajja yawe challenge sinagifuna nayo ky'abaana kyo challenge weri eyo ate wabera gwotwalayo nagamba ontadde abantu tewalina mirimu ngenda kunafuwa nnyo nze nfunira ku mirimu wali anto emirimu ze nnyo kasawa 3 za kumakya wontadde kati nkyosizaamu okitegeera bwensangaawo mu by'abaana ebisigadde nebyenviiri waliwo afuna nga tewali mirimu ayagala abeere ng'akola ati sinagamba zigenda kunafuwa kati ebbanga limala nga ntudde baaba mbadde bize mu katono naye bw'abanga ali wano Dubai amuwa ennamba yange yakuba muwekizibwensanga kitegeera omwana nagamba ate kati wantadde wano nze bambogolera nomubuuza walizewaka waliwakayo egambe ewammwe era nebamulakubokolera kati nga kyekimugjayo okitegeera kati bwe buzibu bwokka bwendabawo mu challenge genda mu mirimu gyange eyo era singa abaana bakitegeera bisigadde byabaaba ngenda kwogera naye nekinewunyisiza ekyomuntu okugamba mbu emirimu mitono kaveeyo afunewo emirimu era agamba emyaka ebiri ngenda kuba ntudde butuuzi tulanganda onafuwa nga kyekimuyombya okitegeera nagamba tonawo kirina ate omuteeka mu kirala nagamba ate gino mingi nnyo kagamba abaana bawa challenge gyebampa tomanya kyebaagala kyekyokka kyekinumya omuto ekyo ninga ebisigaddewo akiri okay tolina buzibu naye nanfunyemu ebirungi nange era sibinza okuwesi obeera naani nze nganze nzekka olina kusanga sagala onibe limbe nelisoni akyabeera nzekka ate Mr. Kevin bolaba nabo anali akasente kano kotobera anakasente tewali nyakalya naye nga obimanyi ebya Dubai bakafuna shwabiru nayingirawo renti kitegeera bintu ebityo egamba yiyo Dubai naye nze kinyagala okwebaliza mukama wena Dubai abantu bangi bambi bensanga ku kkubo nga bebase ku kkubo tebalina yebasula olina kutuukawo awo kitegeera awo sinaba kutuukawo kyo kyebaliza mukama nti ndi mu struggle naye ate otanaba kuntuusaawo ekyo kyo kimwebaliza kitegeera sobola okutuuka onofuna challenges kitegeera abantu abamu babulwa ekyokulya gulina omulimu gwenina ekyamazima kiri nti sina bakirayanti ebizibu tonafuna bakirayanti ogenda bafuna sinafuna bakirayanti leka osooke onsiga akala kano oli yakumpanidde omanyi nze nzikiriza amaze kulabako kosoko kasige nga tunuulire bwenna akasima ne Whitney n'akasiima nga tutekali namba y'essimu ojja kulaba wallahi kasa n'akasiima nze tanya okusiima naye oyo CEO tuli live ku Facebook tuli live ku TikTok abantu babuuzeeko ate Twitter Instagram wakyaliwo technical glitch naye tugenda kikwasa technical glitch tegeeza ki era kumboma kyankalana mu system naye tulimu kitereeza buuza ku bantu ku Facebook wiki bakutumidde okay abali ku Facebook bannange tubagala nnyo bamikwano fa aba Nyondo Media aba Nyondo Gleam aba Nyondo Charity aba Nyondo Squad wetuli nnyo naye nga mwebale kutwagala mwebale dda tulina abaana ab'obulenzi waneno abeeyiya beekolera ssente zaabwe bo si bano ba fake agent bo tebamenya mayumba wabula bakolera akasente kaabwe ono gwendi naye ye Kevo Mr. Kevin era nga mulungi mulwala sina kumwekakasa kasooka amalirize bulungi onamwekakasa ennamba ngenda kugiba nze sikotogera mwana Nelson wali mu kaviiri naye bwana amala namba kenyemka kwa mwerabirako mugambe gwawa kaviiri akasaze bulungi akala kyo kanyumye ennamba zisimu tuziteekeyo bannange muba supporting kulwange si kulwabwe wabula kulwange nga nange omu support ze nemberawo ndabika bulungi nyirira ekizibu Nyondo Gleam nemberawo n'ekyemeta mpayo kagundi kamu atubuuzizaako nange mumuzeeko waliwo
Nabirye Madina, Gambia Nyondo Rozet, good evening, Radia. Good evening, baby girl. Navetukwagala. Nabawo Ruthia, Sankalas, Nagamba Banaye, Nyondo family, we love you, but need your product. Wow, Nyondo Gleam, Tuli Shalja, air to number number is sim. Then, all the clients on the stereo, Aruza, can you deliver in Mengo? Ruth, of course, to delivering everywhere. Katwachirinyisiza mu boli rudda wa boli Uganda, boli Canada, boli South Africa, boli Sudan. Kati yonna tuleeta ba sweet twabigonzezza. Be mwate mnaye mutulindeko nedda ona joli kola order yagenda kutuukako. Bulungi nnyo. Onyire olabike bulungi. Ate nga twayongeddemu n'ebirungo ba sweet. Kabamaliza wano ngenda kubalaga ebyakabi, ebyabakyala mu buliri, ebyamaami. Kati nafuse Senga kye mba mmanya. N'aba TikTok babuuzeeko. Aba TikTok kuli abaami mu buliri. Baby. Mwe by'abaami mu buliri. Anebisoni banaye. Wade kasiba. Kansoke mbuze ku bantu baffe. Mwe by'abaami mu buliri. Bena ngenda kubibalambulira bulungi nnyo sijja bakotogera. Bannanga bali ku Facebook tulinako abantu bameka. So kwegereko n'aba TikTok. Betu batugenda nabo abaliko. Facebook right now. TikTok tulina abantu 352. Subhanallah, bannanga bali ku TikTok omwe musinga. Mwe mukikube ennaku zino. Really? Mwe bale nnyo kutugobera mutwagala nnyo tubagala nnyo muri b'amaanyi. I don't trust maids. You have to trust him. Oba kuliko omu baba babiri betugenda nabo, betukkiriziganya nabo. Yeah. Tebali ku main. 355. Hello, good evening, Rozet. Mary Akiki abuuza location. Akiki, how are you, Mary? Tuli oba location ndaji kumwatya. Naye musobola okuta ku namba yaffe ey'essimu naddala eno 0524680778. Nga kakwate kasimu ke munnange emirimu giyita. Nabirye Madina agamba show us Products. Ugandan clothes, we need it. Yeah, they are here, baby girl. Nga bolane mabega tulina Ugandan I told clothes. you keep one for me. Yeah, she told me already. I think I remember now video. Baby girl ngenda kweta mama ngoye zona twazilese nga walaba waneno zino just sample ntono emabega eri nga tojezili, so we have each and everything from Uganda. Ngoye za kabi, mwagala bugato bwa kabi, byonna tubirina tuwena kubibalaga bulungi nnyo. Mbanyonyole n'ebyo mu kisenge envi tuzikolako mmeri ya Uganda tugina. Eyo mu kisenge nawe ngolemeddewo nnyo. Kevin nga yesibyaliko. Musajja munnange ayinza okuba mu kisenge. Kaba malaka la satolinge ngera katika mpulinde ojje mu nviri za nkunyole ng'olira bulungi nnyo katugati ate enziramu. Kubawo nyawo. Ngenda kubawo. Kubawo nyawo. Musajja mutuufu munnange. Nawe muwagidde. Ye. Olw'ensonga ezimu zikusukkulumako n'ogamba Kasukuza teweebase. Kasekeemu akanyuko. Kulaba banjiraba mu kamera yo. Okay. Onayagala location. Naye kanjira nkwasaganya kubakira yanti bange. Bitiibwe by'omu bbanga. Wankoze nene. Ntezo. Kabi baba. Yeah. Life suspended, you watch it. Hello baby girl, how are you? Are you fine? Yeah, sister wada mpa the number yo. I'm here to reply you mkwano. Oli ruddawa. Era agala kizigo ki oli wa black oba oli mweru. Ani tukuwa kizigo okusinziira ku lususu lwo kyolina, okusinziira ku kala yo. Oli muddugavu, oli mweru. Olina embalabe. Olina black spots oba bino binna makula. Olina kibala sabo nnyonnyole and then ndabe what I'm supposed to give you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.